Omulungi omulabi wa Kwezi Media Group nate nkwaniriza nnyo mu programu yaffe eyonaku olwaliro mwenkyaliza Jeno Bigirwa. Essaawa ya kazigizigi enkuba eri mu kufudemba wano mu kibuga Kampala era nga wakati mu mbeera yonna tugambye nti abantu baffe tujja kubaweereza Jeno Bigirwa wabanga alabiseeko era nga emirimu gya constituency gimufuukidde emirimu gya constituency kandi ne tugamba nti nno tetujja kumufiirwa kadde ke tumufunyeeko katujje tubeeko bye twogera naye. Sebo Jeno Bigirwa sooka obuze ku batulaba. Abatulaba abalungi ndi musanyufu okubeera wano namwe mwebala okubeerako mwebala okugobera omukutu guno mwebala okutuwagira mu ngeri emu oba endala. Munsonyiwe ku lwokutaano lwa wiiki ewedde saalabika lwa nsonga emu nti emirimu gya constituency gyankwata. Anjagala okubategeeza nti wabaawo constituency eziri vibrant as far as Common Man's Party is concerned is Kamuli municipality. Era tulwana emisana n'ekiro okulabika nti constituency eyo tugireeta mu mikono gya Common Man's Party. Sinze nzekka ekisinze okundiira obudde ye candidates identification, selection and nomination. Abantu bagenda okwesimbawo. Njagala okutegeeza for the first time Common Man's Party esobodde okusimbawo mu Kamuli municipality ku buli kifo. At least Kamuli municipality ku buli kifo tulina emiruka 10. Okay? Tulina division 2. Yes. Buli division erina chairperson, division chairperson. Gwe mwasimbyewo. Twasimbyewo. Buli division erina kansala ku district. Gwe mwasimbyewo. Twasimbyewo. Buli miruka 5 egikola zi division kuliko bakansala babiri. In fact, Electoral Commission yatukola bubi. Tiyategeeza abantu nti bakola enkyukakyuka mu boundaries ez'ebitundu. Kati waliwo emiruka mu kisanja kino kye tumaze egibaddengamu bakansala babiri nga baguyita Buwanume A ne B. Naye nga ye Buwanume. Kakati ate ffe ne tukola ne tuleeta bakandidate aba A n'owa B. Mugenda okutuuka ku nomination nga baagigatta. Kati ono atuuse amangu ya nominatinga oba wa A oba wa B. Omulala agenda okujja amuga ekyo ekifo bakinominatinze mudde omuntu ali omu nga baagigatta. Kati ne batuleetera confusion mu ba candidates ne baleeta ne confusion mu society. So ekyo Electoral Commission teyakikola yali communicating changes ze yakola. Mu electoral areas. Obutatawanya bantu baffe n'okuminimizing resources. Okay? Naye nga njagala okutegeeza nti tusimbyewo emiruka 10 be bantu 20 ba candidates. Abagenda ku municipality n'abagenda ku zi division tusimbyewo. Onna mutaddewo. Nze nga Ssaabawandiisi omulimu gwange gubadde gwa kusatisfying empapula z'aba candidate ezo, kunoonya nomination fee, okubazaamu amaanyi okuyiwako signature. Bangambye nti kyeweekole eyo ng'omukono teguweera. Kakati tuba tukyali awo NRM, GISO, RDC, DPC, n'omulamuzi. Omanyi se biri mu byalo eyo ba unity number age. Abo ba unity number. Chief Magistrate mu district y'ekyalo ayina olukiiko kwatuula olutuulako chairman wa NRM ne secretary wa NRM nga kutuulako DPC nga kutuulako DISO nga kutuulako OC station OCCID nga kutuulako ani omulala awo. Sebo olwo lukiiko lwa district olw'ebyokwerinda nekaawo ng'atuula kuli ow'ebyensimbi afacilitating ekintu kyonna eyo unity yesembayo mu district. Kakati baatudde ne bakola analysis ne bagamba Common Man's Party ng'esimbyewo abantu bangi
tetujiddwa ekizibu kakodyo kikana akaliwo tuketegereze tuketegereze abayaya bali mu kuyiika wano komonimani lusaniya ku lusaniya balukute mu ngalo bawaga kiki n'abakyala n'abasibye gomesi ezakula neziwola baze kunominatinga ku bwakansala bw'abakyala komonimani zipata kati ffe tukikoze fugwafu tukoze eki nkubira omulanga abantu baffe ab'oku neti nga bulijjo nti mukole kyemusobola kyonna maliriza exercise y'abakyala ey'ensonga eggwe maliriza exercise eyo mujja kunyumirwa nnyo nga tubaleetedde abakulembeze abayiseemu era accountability tujja gikola. Amiina. Kale bwe tutyo bwe tutandise ne General Bigirwa wabula nyongera okubajjukiza nti nno aba Genuine Estate bakyagenda mu maaso n'okutuguza ettaka okuva ku fuuti 5 ku 10 okutuukira ddala ku acres zonna z'oyagala okwetolola eggwanga lyonna. Genuine Estate tusangibwa Wakiso ku Genuine House awo wennyini we tuli. Bwe bw'oba ng'oyagala ettaka nga toyagala kubuzibwabuzibwa oyagala ettaka ettuufu jangu otukyalireko mu maka gaffe tujja kuwa ettaka ly'otajja kwemulugunyaamu. Ekyokubiri tulina hardware yaffe, tulina abasajja abapunta, tulina abakyala abapunta, tulina n'abantu bangi nnyo abakola ku nsonga zaffe. Bwe jangu tukulambuze okulambula kwa bwereere tosasula ssente wadde 10 jangu tukulambuze wali ku Genuine House. Kakati tuli ku simu noti 7 53 lukaaga 799 noti 7 53 mukaaga noti 7 99 awo nga ffe byaffe obimaze. Kakati tulina poloti eno ya njawulo. Tulina poloti esangibwa wano e Busaabala nga ku One Love Beach. Awo tulinawo poloti eri fuuti 4 ku 95. Jangu ensimbi za kuteeseganya jangu tugikuwe. Osobola okuzimbawo apartment, osobola okuzimbawo amaka kubanga poloti eri ku kkubo kwennyini nnyini osobola n'okukolawo byonna ebivaamu ssente. Kale kuba ku simu noti 7 noti 5 822 994 ojje tuteeseganye tulabe engeri gye tuyinza okuguzaamu ettaka eryo naawe weekulaakulanye. Kakati nga natera okumaliriza General Bigirwa munnange njagala nsome ennamba z'essimu zino. Kumanye abantu bayi mu lugonya nabaga nti General Bigirwa ennamba temwazitaddeko kwezi tuweereza ennamba ya Bigirwa. Banange ennamba kangi bawe mwenenyanga mwekka. Tebajja kwenenya. Nze abawagizi bange sisobola baga nti bajja kwenenyanga. Okozi nomination zaddi. Nomination za 2 ne 3. Ngenda kuzo mwezi 2 ne 3 ule tugenda okujja olunaku olumu ule tugenda okwewandiisizaako. Naye waliwo omukyala yali obaye Kaneni yali yeeyama nomination millions ziba 3 naye tokyawulikikako mukwano bwobanga gyoli kyemmanya atulaba era atulaba kubanga era tanyinza bwobanga gyoli ne contact zizo zibasomere gira bambi musambyeko obudde butuwedde ku musambyeko abooluganda buli amanyi nti alina kateekateeka okutuwa muleme kutukoowa naye musambyeko essimu eya Airtel eri noti 7 noti 4 9 546 noti 7 noti 4 9 ate ya MTN eri noti 772 849 988 noti 772 849 988. Banange mutuwe amaanyi tulabe nga General Bigirwa aguka omulimu mwagutandika mweke nnyini n'amaanyi era tugumalirize n'amaanyi. Tulikomawo wano n'obuwanguzi ne tubaleetera era ne tubakwasa obuwanguzi bwammwe. General Bigirwa ndabye amawulire agagamba nti nno singa omusango oguvunaanibwa muganda wo goyita muganda wo si muganda wange mufumbiro waiswa mbu singa gunamuka mu vyayolekedde emyaka egi musango kigwo charge sheet okwetaba mu drill yali emenya amateeka ate waliwo n'emisango emirala egy'omujjira n'abantu obuntu gye baleeta abamuvunaana abamubanja yafunisa embuto beyakola kimara nini bonna bayiika buyiisi wali tewakyali alina budde bwakusirika. Tetwakomya awo twabadde tukyali awo abe Makindye abanakawa East ne bayisa ebivulu olw'okukwatibwa kwa mufumbiro naye ngamba omusajja omusoga ayi Buganda nga bamukooye nnyo kooti bwene mukaliga emyaka 3 kati ali ku limandi bayisiza ebivulu bwe banaamusiba emyaka 3 kiki kigenda okubeerawo
naye ng'ekyo kyonna kiva ku ki? Kakati ekisookera ddala nze nga Bigirwa Moses mu kikulwa kyange sisobola kwongera taffaali ku muntu ali mu bunyigirivu. Mu kunyigirizibwa? Sisobola. Ekyoku omuntu oyo niwaabanga si mukwano gwange naye ng'ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa, siyinza kuba nze Bigirwa Moses okumwongerako ki okunyigirizibwa taffaali ery'okumunyigiriza. Bw'aba yakunyigiriza kyonna kyekiri kubanga bw'aba yakunyigiriza oba toyinza munyigiriza. Ne Yesu yakolimira abantu. Katonda yasalawo mu bino ebintu. Yakolimira omutiini. Kati kankubuulire kwezi eyo point number 1. Point number 2, ebusoga tulina olugero olugamba nti abooluganda bita eno mubirita nti abooluganda bita bwe bikoonagana tebikola ki tebyatika. Nze omuntu okoonagana nange mu byobufuzi muwabuwi time kasitamba nga ndi ku kituufu muwabuwi ki budde kubanga at the end of the day result zimala nezikola ki nezivaayo. Muzimu ku nsonga zinagamba muganda wange Waiswa, namugamba nti ow'ekitiibwa Bobi Wine agenda kukozesa akusuule. Bwote bwamugamba maaso ku maaso kuba nze nali mukwano gwa Bobi Wine okusinga Waiswa. Ekyo nakimugamba nga li excited ali mu lutalo wakati nga abimbye akoma eri bwati arrivalism ngemuli ne mugamba Alex Waiswa Mufumbiro gamba ku musajja wo yagire Alex Waiswa Mufumbiro muganda wange mugamba ki nti ow'ekitiibwa Bobi Wine ne tiimu eno gye yafunye empya bagenda kukozesa bakusuule era tojja kufunamu. Nga golomaze okufuluma oba tonafuluma? Nze indicators zonna zaali ziraga ng'ofuluma era bwe yasitula olugambo olwo lwonna n'alukola ki n'alwongera n'alumometta n'alwongeramu ebirungo n'alutwalira omukulu nga gwe bwamugambye nti bagenda mukozesa. Okiwulidde musajja ga yakuyiwayo nnyo. Yes, yasitula tata y'olugambo wamubbirako. Yes, kuba nze nali maze okulaba amapeesa wali engeri gye ganyigibwamu. Kati ate ye yali agonze nnyo, yali asudde ethics za leadership, obulombolombo bw'obukulembeze ng'ye butambulamu. Omukulembeze abeera atya, abaako watatuuka mu kukakkana n'atatyobolebwanga bali mwezo. Kati ate ye yali agenze ku eyo levo y'abali mwezo eyokweyala era n'agamba n'okugamba mbu nze namugamba mbu ye yakkiriza okusiba obuguwa bw'engato bwa Bobi Wine luna lugambo n'alutwala omukulu n'alufuna nagakana akasajja kazalawa kale nja kafuna mu koona n'antereka era nakolanga ebintu byange byonna omukulu ng'alumamba akimanyi nzalawa naye nze nali maze okulaba enyiga y'amapeesa nga mufumbira temufevalinga nga ffenna ba traditional politician abasangibwa mu kisaawe nga mulina okufuluma before 2017 nga tulina okufuluma. Okay? Yes. Lwaki nga baagala okutufulumya? Nsonga eki nsonga emu kanjikubuulira. Ow'ekitiibwa Bobi Wine ng'ayagala General Museveni wanaaviira mu ntebe nga Katonda yasazeewo kuba olwaleero General Museveni celebrating emyaka 80 kitegeeza akuze era ali ku exit door. Okay? Kati wanaatuukira okutuukira ddala ogamba nti obuyinza oba bufiiriddemu oba akoze atya aba butadde nga bannabyabufuzi abaliwo mu kiseera ekyo be banubiyaniri badwaiti baserekita devi tafubi iba tafubi jango jalalo okiwulidde nga ani omula waliwo ono ambassador wachi wa Firebase yo nga be ba commanders b'ebyobufuzi nga be balukwago b'ebiseera ebyo. Katonda wange ekyo nakivala nekyetegereza nengamba wano simalako. Kakati kyova olaba politicians with integrity, with demeanor, well trained, well natured, babatwalanga babbi ba nkoko
mweno time tebakyabalaba muka buntu kubanga owekitiibwa Bobi Wine apreparinga time eri abenga yaliwo naye nga politicians aboogerwako mu ekyo ekiseera bebaali beba abo nga beba negotiatinga power mu ekyo ekiseera Katonda wange nga tewaliwo kina roya kina bichibiki nga eggwanga lifuafaganye nga tewali. That's why prominent leaders babakubi nakawa bakubi ba Mugambe is a full weapon on his own. Era ajja kuwangula well-natured politician. Nubia nili bamutwala kagudde ate nga bakazi bamugoba. Okitegedde. Kakati ekyo ekigendererwa nze nakiraba. N'okibuuka mangu. N'engamba nze bigirwa waabwe yavuye Buyende eri. Tewali yandeeta Kampala, mama wange yandeeta. Wajja na nnaku yo. Ate mama bwe yandeeta yampisawo mbuyisi mu kibuga nantwala Masindi. Kampala wamuyita mbuyisi. Namuyita mbuyisi. N'olengera zikalina. Ne taxi ennyingi ennyo nga sizirabangako. Ne korasi. Muganda wange. Ate si wala nnyo mu 2002. Ngaze najja dda mu kibuga. N'okimanyi ti nze navuga ng'eggali okuva e Kakoma okujja ekyotera nzija ne bakako ku korasi. Muwunyeko n'omuwunyako mpulire bwawunya. Naye nga nvuga mayiro 7. Ate goli kataala kyo. Kati nze okulaba ku firimu esooka navuga ekagaali okuva e Buyende okujja e Kamuli. Firimu esooka gye ndabako Swaziniga. Yes. Ey'amasasi amangi nnyo. N'enzirayo n'emboozi ennene bweti okunyumiza bendeseeyo eri. Naye nga firimu egwa ssaawa 3 ez'ekiro olina ovuga kilomita 35 okudda ewaka. Eggaali tebakukuba emiggo. Ate ewaka ekiboko zampitamu bulungi nnyo. Kakati nze yava eri e Buyende n'ennaku yange n'eŋŋamba n'oyita mu kibuga n'ogenda e Masindi. Eno tiimu sijja gisobola sijja gizanyiramu. Kati muganda wange teyagibala kati yamulidde system yamulidde system yamulidde etya. Tosobola kuŋŋamba nti ab'ebyokwerinda tebamanyi ani yateekateeka parade butereevu. Bwe tebamumanyi kamubabuulire ku bwereere kuba nze na intelligence yange ate ekola. Yes. Amazaalibwa emikolo gy'amazaalibwa ga Bobi Wine givunaanyizibwa ku muntu ogwo Babi Itungo yateekateeka emikolo oba giri Cambodia oba giri London oba giri luddawa kayisa kubanga kukuliza Bobi Wine mazaalibwa. Ate gwe ng'ombuusiza ati nze mbimanyi. Babi Itungo yabeera in charge. Kati omukolo baguteekateeka batya. Babi Itungo yakwatagana ne Rubongoya. Okay? Rubongoya n'aleeta Nyanzi ku board kuba ye mukulu w'oli. Yes. Ne bateesa ku surprise gye bagenda okuwa omukulu ku mazaalibwa ge. N'agamba tumukolere parade n'amaziina. Babi Itungo ye procurement officer wa National Unity Platform. Yagulira yopo ebintu byonna. Yakulira yenanyini dduuka eriri ku kitebe. Babi Itungo. Ye yagula Desert Storm engatto. Zibaba wezo. Ezifaanagana. Kubanga zonna zajja mulundi ogwo. Ne baziweereza mu structures zaki? Zanupu mu ggwanga lyonna. Era Ekamuli zaatuuka. Peyaga 2. Ne baziwa abaana awo ne babeewo okukyamuukirira ne combat empya. Katonda wange eyo procurement Babi Itungo ne Rubongoya ow'ekitiibwa Secretary General be baagikola. Kakati parade commander eyali alinamu ebyo ebya yafande paracho. Okitegedde? Parade commander bino byayiga mu muchaka. Leo ni batandika okupiga makofi. Ne bawongooza. Kati mu kuwongooza bakoledde mukulu ki? Surprise party. Ne bawongooza bulungi nnyo. Ne bamala okuwongooza
of course state nekola ka response awa kama mangu nenywa parade commander ne munywerawo chairman Nyanzi bamunywa n'abanguizo omulimo nayogera byali baagala ne bamuwanda kati bonne basigala nga fayiro yaabwe eri awo pending others at large. Yes. Ako. Akabesije. Kakati others at large kati ne basigala nga babala timing. Bayina okunywera abantu. Ekyobutuufu otunatataganyiza tiimu eno. Okitegedde? Kakati obudde ne bujja nga busembera. Of course election time vibe eba high. Kati tiimu yo bagikuulamu ebikondo ebyenjawulo. Bagitataganya. Mu kugitataganya onafuwa. Kituufu. Onafuira ddala. Emotionally, psychologically onafuwa. Bakyalibo bali mu mabuusu. Yes. Okiwulidde abadde bakuvumira abantu baddo okumana b'omutimu mmotoka obadde okola ki bokumana b'omuti eyo njogera yaffe nkitegedde ababakitegedde babakitegedde ne gunyuuka okiwulidde kakati awo bonna bali maki mabuusu emotional onafuwa kubanga kati state ebala Bobi Wine emulekere ba politician bana abaagala okugenda mu parliament bali serious ordinarily abagala ogenda mu parliament bali ku bifo byabwe tobanyumize ebyo mbutugende tubekalakase bagala bwe mupi toleta story bagala kugenda mu parliament kati ate ngamba tokyebipiira ate kisoboka nze mpangudde akange ate ngamba njo kyebipiira kituufu kakati timing yenu entuufu okusinzira ku state si kusinzira ku nze naye okusinzira ku state byekoze eki bwe yabaze kati netandika okubanywa kati state njagala ogitegeeza mu kifo ekyokwata abantu baffe abanaku abazibu abatalina na kyakulya abantu baffe kubanga ne waiswa omusajja muwejjere nawe emirimu lwakwekangabiriza muwejjere era Bobi Wine yaddamu situdde muwejjere nno nze musajja wange mumanyi kubanga background ye family javaamu eri well established naye engeri gy'abadde anyakulanya ku obuntu tata we yali mulamuzi naye ye Waiswa yayingira mangu street life yayagala nnyo sente ekyo simanyi naye yayingira mangu street life okiwulidde kakati gyakuliddemu okusinga kuba ze mpangadde naye ku street okiwulidde ate nga yayingiramu emize egitali mirungi ebisigadde gega mateeka ga street ebintu byonna birabira okwo street ina mateeka kagege mateeka ga street tebaako mulimu gwankalakalira kyoyolaganye nakyo kyoyolagana nakyo tomanya kino avaamu sente kangubulire kubaze okumanya street nzibu nnyo nze muloka yange ginasooka okugula mu 28 lunasooka okugula emmoloka nava ewaka mu taxi okumanya street ogizanyiranga bwe nva ewaka mu taxi nentuuka mu tawuni saawa 5 nali nina miliyoni 7.5 ngomazo zikwata mu ngalo nga ziri wano bwe ziti wano 5 wano 2 nga nzirina emitwalo 5 nga nzitadde wano saawa 5.5 ez'okumakya saawa 7 nali ndi mu kalidina ng'ojjuzaamu n'amafuta nga tombuulira mbw ate ngule poloti bagivuga n'ojja mu kibuga katonda wange saawa 7 nali nvuga nga te moroka sigivugangako nze nayingira buyingizi kkubo ne ngamba nze nziguse tombuulira emmotoka wagiyiga otya amaana nayigira ku kkubo nga ntambula naye ne mu kugenda okugula emmoroka nagenda njagala kibina korona kibina ejabula ebitaala banyambika kalidina nenga kangende neriwose siddayo nakala sente bakwambika kalidina bakutomeza gye bantomeza ng'ogiwuzikamu wakati ndi bwoti nesika nga tanka yayo si nnungi oluseke luli waggulu lwaki yali abadde bakodda kakati ekyo ekibuga kati tuyinza kunenya musajja kalidina wagivuga ebbanga ki nagivuga myezi ng'ena
nojejjako nenjivaamu nenyambuka nenyingira corona kitala girali njagala olwo otandise okuguka olwo street etandise okuleeta okutulira mu mmotoka kubirira wano okubirira wali okibulidde wuyo nenyingira paka maka tu olwalukiddewa ate ya juzi naawe njogera ku 28 my friend nga tukyali bavubuka bato nga tunyirira motoka tezikira ebeera etokota essimu eri lunaku lulamba sente nga mwafunanga nnyingi nkugambye street teriko omulimu gwankalakalira bwetyo bwebeera naye ate katugwege wagivaamu bulungi muganda wokiki kyamulemesa kaki era gwe waddeko ng'omubi omweru okusinga munywanyi akayumba ke nali nzije mu street bakanzijamu emisinde okajjukira kenajja mu street life abakulu bakutwala twakukiriza nakulingizaayo bakanzijamu emisinde kakati ebitongole by'okwerinda mukwate babbi itungo mukwate Rubongoya mukwate Nyanzi Sentamu bakuba emabuusu abo awo tujja mmanya nti muli serious muli cooperation eyo eyaddala ne muleme kwata bukwasi baana batalina nnanga be bakubira obukubizi amasimu nti mujje ne babawa n'ebyambalo kubanga nze nali ku CMI nga bankutte ebibuuzo ebyankubye empi okusinga byali ebi bibiri ani ali emabegawo mu lutalo luno era bigendererwa ki byagala okwachivinga mu lutalo luno ekyo kyankubya katono bansaleko n'amatu kiki nga tobabuulira bituufu andi kakati buli lwobabuulira baba balowooza obalimbye kyokka ate nga gwe goyogera ge mazima katugwa wanyonyola oti ati nabagaba naye nze ndi mu olutalo luwange nze ndi musajja mukulu netegeerera olaba nwana ne Museveni kati ate anite yayinza okunnema okulwana naye ne bagamba sebo tosinika binnyo tubuulire otawungeya nga balowooza nti olinawo ekyenjawulo ky'amaanyi ennyo who is behind these activities who is funding you bino byali byetaagamu sente tinga tibyetaaga na sente nibo balowooza buli lutalo lwetaaga sente era what is the motive n'obanyonnyola ensonga zonna kakati toyinza kugamba nti oguddewo fayiro ya parade military drill n'oŋŋamba nti tosobola kubuuza ani yakiri emabega ani yateekamu esente oba olimba kubanga drill yali ya sente yali yakigagga engato ezo zikulwa munaku yali yakigagga uniform zo n'abaana baali kati baba baagala nze intelligence mbawadde ya bwereere as a whistleblower now wetagana sente actually mu kintu ekyo n'Ekyagulanyi talina musango ye bamukubako surprise kubanga ye baali bamukolera surprise party mazaalibwage purely kati banywe mukazi we banywe ne sekubitale we Rubongoya banywe ne muganda we Nyanzi Fred Sentamu naye gwoloza waliwo motive yonna mu kukola drill eyo lwaki tebakolayo surprise gundi activity endala okusinga drill ekyo kiri mu kumanya kwawe ekyo kye baasalawo siyinza ku insinuatinga bintu birala bye baali bakoze eki bye baali baagala options endala ze baali balina eyo gye baasalawo kati twogera ku kye baasalawo okitegeera so ebitongole by'okwerinda temumalira abantu biseera mukitegedde basebo temumalira abantu biseera n'okuteeka eggwanga ku bunkenge yumba muvumirire ekyakolebwa nti kyali kikyamu mukwate bananyini kyo abakikola parade commander wali kyamani Nyanzi atudde nti ye bamunyigadde musajja tunakki mbu yazirika ate kakati omuntu kyogamba mukomera teriyo bamusinga bukulu n'ebirwadde ebiralala tebaliyo oba naye mulwadde omanyidde ku ki tebaliyo eri kati nno bwogenda mu prison yonna saawa emu yakawungeezi abali ku makerenda basimba layini bwoba onyumya bya bulwadde bemanyi n'okwemanya kuba buli woodi erina dokita kama weko kwa dawa patia dawa yako usululu moja oba omira abiri oba limulimu gwomanya buli kakebe kaliko erinnya owa sukaali ate n'abasukaali bwe batyo kubanga erinnya nzayinza kubanga alina sukaali ne pressure ate kati
waliwo National Referral Hospital ya prison teriwo Maction B kyoga baliyo si bantu niye yeti yatuuka kati temukwata baana bafu abatalina abanoonya muwogo abanoonya emmere ya leero nga babinywera mubalese wali kati njagala okutegeeza ab'ebyokwerinda emutakwata Babitungo bwe mutakwata Wakitibwa Lubongoya bwe mutakwata Nyanzi Fred Sentamu okay kijja kuba kitegeeza ki kijja kuba kitegeeza nti bali bakola parade eyo okweexposinga abantu abalina okukwatibwa yes the real fighters that is the implication bakola parade okweexposinga abaana abali serious mu bintu bino abefula ba komanda era bali ku misinde kiba kyaliwo emisinde kati oyinza okubeera awo naawe balinga bwe basisinkana konvoyi ya jjajja misinde abalwanyi abawedde emirimu kubanga baawulidde nti bali mu maximum prison wali upper prison toyinza butaniyama mufumbire bamututemu upper prison bali mu upper prison alina Dr. Kiza Besigye webale nnyo ne Jamayi mukulu ne Jamiru mukulu Edi Mutwate bonna bali eyo mu apa abasajja nga bisango gy'amaanyi okirege zode manyi nti bali mu action B bali mu apa Hayitungo yeetaaga kutwala okiwulidde kakati okutwala Bobby Giant mu upper prison noleka Babitungo financer noleka Lubongoya chief coordinator oyo noleka parade commander chairman Nyanzi falacha oba onimbye kiba kitegeeza nti mwekobanye ne bali mukwatireko abaana muziyise ensenene nti mutaddeyo light zigwe kuli muzisenene mu kipipa muyingire na Kasero market mufune sente era kati toka eriwo ya free political prisoners free political prisoners bivulu bitandise okolebwa London mune mu America wa nimbo bivulu ate nabyo bibasala busaza abantu tubakyabigenda kyonna kyekiri naye nga bibaddewo kuba zisagala kuzanya kati politics wakumalira abantu budde okitegedde okumalira abantu obudde no so bino ffe tulina okubyadressinga tubibuulira abantu babitegeere tusobole okufuna solution olowooza solution kyeyinza okukolebwa mu kiseera kino okutaasa abaana kubanga kati drill bagikola solution eriemu kukwata bakyorganizinga kuta abayitibwa abali tebamanyi kigenda mu maaso naye anti newali mu Penal Code Act nalabye nga nabo bavunaanibwa era ng'omusango bugwasinga myaka egi anti kakati abakigenda muno bakwate bali tubakitegedde anti kakati wali kisigala kubanga batekinze puli nga bagamba not guilty kitegeeza guli bailable basabe bailo nene kaliba y'abalooya emataringa ya Kibuggwe nalaba kaliba y'abalooya ba Nuupu era Nuupu ekyasibya abantu bannaye nga balooya balinga bali ku intani balooya ba Nuupu tebasobola kusuuza gavumenti musibe wadde n'omubwati tebasobola banafuya Sseggona oyo ne balemu omuzimbirako ebyamateeka naye baligenda okuva mu tulo nga n'ekintu kyayiika kyonna Sseggona go bamye ne kaadi bamusindiikiriza bakola biki naye amaziga abaana ge baliko kunafuya Sseggona oyo Sseggona bamunafuya dde omusajja wa Kabaka kati bakifeesinga tosobola kubeera mu political business ate the same time ng'olina n'omutima omubi ebyo byombi tebitambulira wamu ebyobufuzi tebitambula na mutima mubi tebakulimba n'obutaagaliza tosobola kumalako kubanga politics mugazi nnyo tosobola kumufunza n'okontrolinga buli fakita yonna tekiriyo olaba jjajja tulaba nti afuze emyaka gyonna ye number one tycoon mu ggwanga emundu zonna zize buli kimu era bwayagala zisoundinge bwe zisoundinga waliwo fakita zatasobola ne zimuyita mu nkwawo waliwo byatasobola kubanga politics ali broad ali amorphous
talina final definition ebintu bikuyitako nebikola ki nebigenda kakati ate bano bagamba nti ffe tujja kufuga ekisaawe si one man business tosobola tebakulya ekinusu nti nze nina okubeera ku ntikko tosobola politics olaba omupiira football guno ogwaffe tosobola kufuna mupiira ng'ogufunidde eno ku bokisi yo kati n'osala ekisaawe kyonna n'ogukuba mu katimba oba weerimba n'okomawo n'ogudifendinga n'okwata n'eggoolo oba wavuddewa it is a teamwork game. So ab'ebyokwerinda nze mbakubiriza bwe mutakola ekyo tujja kuwalirizibwa okubawaabira Jono Bigiro oddayo mu kooti ate kati tubakolere ki bakwata abaana baffe abatalina misango nze bafutusojja banupu mbamanyi baana baffe abasinga nze yabawa inspiration nembayingiza mu kintu omwana juzi nabakyaza wano bagundi wagirabye naga nti abakulu twali kitalya ngeno bafundisa bakyala baffe embuto nga bajja batulimba mugume nga bagenda bapoteza bakyala musajja yagamba nti mukyala wange bamuwa emitwalo egi nange wano bandetera ebintu bya mutwalo n'obusenya kyala bamufundisa olubuto abasajja abo kati kankubuulire mukomusibe yenna obuzibu osesega zino General Jacob kasita omuzinga kukubanga bwe oli mabuusu manya mukyala wo kye yeekola ne bwaba mugumu atya tomusanga n'akatono tomusanga nga bamuleka bwali abanda bamuwawabula abayaye bamutaganjula lazima mukomusibe kiki kiwaddirwa ate waliwo anaakukanga taliiwo oli shuwa nti oli ali mabuusu tanafuna amweyimirira ne lwajja mu kooti olumanya ate omutwalira n'eddagala erisenya amanyi awo tewaliwo okulya nokombeso waali mukomusibe sajja yagamba nti nina ennaku mpitirivu ku mutima omusajja mmujjukira nga ajja ekitalya naŋŋamba bino naŋŋamba biri nga naye ali ku mukyala wange nawulira ennaku ng'ejula okunzita kakati nze nali ndabye ku bakabasibe babafutusoja abo Makerere Kavulaawo nga nkyaliwo nga mbalaba naye ng'olaba ekibaleese ku kwedikwota kwetega bwetezi bakabafutusoja nga tewali kirala bambi bakazi battu ng'olaba bazze kusika eriyo buli omu akubye akawero ak'amaanyi buli omu alina engeri gy'asikamu eriyo bwati k'abaana temutulabanga era mumaliriza babulidde mu bakulu waawo abakulu nga babaliddewo nga babawawanyiza amuwaddeyo ebiri oweetaana kubanga wakati wali kyakulya omukazi akola ki ekimu ku byokulwanyisa byalinawo kyekyo talina kyakulwanyisa kisiiga awo tekiriiwo si bayivu nti baali bakola mu National Medical Stores bafutusojja bamu bavuzi ba booda abalala bajjuwakaali kati byebizibu ebyo byetusanga naffe twabifeesinga baleme kulowooza nti bebasooka obife naffe twabifeesinga emboozi zange tozimanyi eza prison waliwo byesoogera bwogezi omutima bikunyiga ng'omuntu omukulu waawa nogaha naye muntu nga lwembadde mukomera lwanyirire nnyo lwanyirire nnyo nedda ng'ekizigo kye yeesiiga gwe kenyiri nga woli nga kyakulemu ggula okitegedde kakati nze mba mbimanya ebyo naye eyo ensonga nnafu nnyo nnafu ey'okutwalira omuntu ensonga esinga obukulu eri emu ab'ebitongole sebo Gen. Yoweri Kaguta Museveni jjajja olwaleero celebrate nze emyaka 80 tukutegeeza nti woba kwata abantu abatuufu abafunye mu kintu ekyo abakiriddemu okusinga n'okwata abaana baganda baffe abatalina kyebalina mu kintu ekyo kwata ensi eyo kati Besigye gye taliyo gyali waliwo
enjuba yagaana okuva mu east ayinza okuba nga tayagala kukwata muzannyi we nga ye ttaano we anti kakati ekyo nakyo oluusi nga gwe yabetingiddeko ku ggoolo eri ekyo nakyo public kekimanye nti bannaffe bano bazanya n'oli katukole tutya tubajje mu kisaawe tuzanye ebituufu common needs pata weyingirirawo ffe weetuli era ffe presidential candidate waffe waali owekitiibwa Munyagwa papula twazijjayo ne tuzizaayo siginicha twaziweza era njagala okutegeeza nti tuli mu kweteekateeka ku nominatinga electoral commission yababuulidde ebyafa mu mikono mu siginicha ze mwawaayo ezaffe zaalikiriya temwali muvuunya ffe tukyasinze okubeera well organized mu bantu abakapresentinga abalala bazze nga batukopa bukopi naye nga twapresentinga emikono nga giri well organized nga ne tushortlistinga bulungi nnyo buli kintu kyonna era delegation eyo nze yagikulembera nga secretary general jjajja yawaddeyo emikono miliyoni 2 ziyatutte akalulu sofa akalina mu miliyoni 2 kati musuubira kukola mutya opposition aboba digest byofuzi tebabibala bwe bati ate kubanga buli emu omukono kyemmanya jja twali wano owekitiibwa Kayihura n'agamba alina abacrime preventer miliyoni 10 n'egi bonna bannayuganda balina endagamuntu balonzi okitegedde 11 kakati naye ng'ate tebali mu register ze NRM just bacrime preventer ng'NRM nayo erina miliyoni 18 bamemba baayo General Museveni yafuna bomeka oba miliyoni 6 lwaki yaweze 11 abamu baali bafudde kale so obwagizi bw'ebyobulu tetubala bwe tutyo birala nnyo okitegeera so ekyo tekikukanga ekyemiliyoni 2 kuba kukanga public okutwala pick-up y'emiwandi abalanga mabiriiziro yawaffe mabiriizi waliwo yatikka ennyongeza ng'agenza okuwaabya emisango n'atikka omugugu gw'ennyongeza bwekusinga nti okuluna mabiriizi omusango agumaze yajayo bamututte ekitali okitegeera n'okutya kakati ebyo byakukanga naawe ebyo byakukanga emikono giba 10 mu district ne bwotwala emitwalo 10 mu district ye bagalako 10 kyokka kati feyo fezi tusobola gimaliramu obudde bwaffe nga tufunye required signatures ate nga ziri verified bulungi nnyo ekyo nga kiwedde ebisigaddewo okugenda mu bantu kubannyonnyola nteekateeka kiziwedde eza DF eza Common Man's Party Common Man's Party tuli mu kuwandiisa bantu ku bwa kansala ku bwa ssentebe y'exercise eriwo tiimu ziri 2 eri ekola ku ekyo ekya local government then okuteekateeka nomination ya president kugenda mu maaso n'okwongera okubiriza abantu baffe mwena gye muli abaagala obwemupi mujje basebo ne banyabula mujje tubakonereko stamp nze abayise tikuliko wadde okusasula tebabalimba si bye bino nti ate sooka owereza 15 sooka owereza emmeka ffe tulina akabonero akasinga amaanyi mu ggwanga ak'olusaniya lutambula olusaniya lalulabye nga lutambula okuvaako obufi lutambula abantu batambula baluwuuba bwe luliko emboozi nnyingi nnyo ensaniya zinasigalayo mu maduuka luliko emboozi nnyingi nnyo ey'okuwaya nkitegeera so temukola ki temusuula siteepu mujje tukole ebyobufuzi abantu abasinga omanye abantu bawano banafu mu kumanya n'okutegeera abantu balowooza politics agenda kukoma wano wetugenda mu nomination agweko naye waliwo abantu abagenda okutwegomba nga tuli mu politics after 2026 tutula mu meeting ez'amaanyi ezisembayo nga bo baagaana naye nga by virtue of their position nga tebali supposed kugituulamu era babe nga batulabira ku TV babalengera bulengezi nga batulengera bulengezi ffe tutambuza ensonga because ffe twakkiriza okuteekinga risk
mukoze mutya okugobamu bakimbuyege mu byobufuzi kubanga opposition y'emyaka gino 5 ebadde egomba na byabufuzi abaddala ngeri tabakimbuyege strategy kije mukoze okulaba nga mukomyawo opposition abaddala bakimbuyege babenga bafuluma. No, ekikulu consistency kwe kulemerako okulemerako kwaffe ba players abenjawulo obutakiriza kuva kuki kutujja mu kisaawo kituyamba okumaintaininga presence yaffe ono mwana banne okitegedde esebu kakati abasambi bannange bonna bwe banakiriza banyimye fulaga okomyawo bajja kuba ab'ebyobufuzi okubamalawo mu kisaawo abayayi bakole ki babiwambe ekikulu kiri nti twateekawo common mans party mujje turegroupingire eno tusobole okulwana nga tiimu temutulekera kintu okitegeera mujje turegroupinge tukole formation entuufu tugabane positions ez'enjawulo emundu eseke mulabike nga mukomyawo sanity ekomewo mu byobufuzi n'ebyoludda oluvuganya otherwise tetujjagira bwe tutyo mbadde ndaba Honorable Ssemujju leero nga balina press conference ku PFF naye communication yaabwe nga sigitegeera oba abantu bano baanafuwa nnyo lwaki bakyalowooza nti bayinza okukolera awamu n'abamakerere Kavule bakyakirowooza okusinziira ku Ssemujju byayogedde mbu bateesa bwe bati ne bwe bati bateesa bwe bati ne bwe bati Ssemujju abadde abantu be bali mu kumalirako obudde bali mu kwagala buli kifo bagamba bakitwala in fact bali lwedde okufa n'omuntu ku kifo ky'obwa meya bw'e Kampala kubali mwezo bali mwezo ekyeyongera mu maaso munanga agenda afukamira buli lwala Bobi Wine afukamira okitegedde Ssemujju bagamba tukujjayo kyatidde Ssemujju mu mbeera yonna kakati nze muntegeere eyange toyinza kunangirirako olutalo ate nensigala nga ndina essuubi eriteesa naawe buli omu alwane lulwe era njagala okutegeeza abantu bonna abataategeera byabufuzi bya Makerere Kavule bagenda kufa bagenda bafulumya oli supposed oba oli mu FDC olina okubitegeera oba oli mu PFF olina okubitegeera wenaremu yeka yatalina kola sitadde ku Makerere Kavule oba oli mu Common Mans Party olina okutegeera bali engeri gye bazannyamu n'ebigendererwa byabwe bw'otabitegeera bakukuba kubanga oyinza okulowooza nti nno oli jjanzi naye nga oli mu nzige oyinza okulowooza nti oli ally oba oli friendly force bakiyita friendly force kumbe oli enemy okusinziira ku bo kubanga oli bwagamba nti ebifo byonna tubyagala kitegeeza nange akirina ndi mulabe we kitegeeza Ssemujju mulabe bwe balaba Museveni balaba Ssemujju bwe balaba Museveni bwe balaba Lukwago kati ate nze mba nekukutirizaawo omundu olina kuseka nga bwesobola kati ate era Lukwago namulabye aliraikira okugwa mu katebe ka Mpuuga aliraikire mulaba agenda alwawo anaayagala okusitula ennyonyi bwe bati ng'obwengula baabuwamba nga bagikubirawo Lukwago atandise okufotookerera si kufotookerera ndabanga alwawo okurespondinga kuba bamulumbye left right center ali awo ate amasasi ge gazzaayo sigalaba bamukuba tazzaayo agamba mubaleke basembere alinga Idi Amin bwe bamutwala mubaleke basembere kati eyenwana yakubya Mpuuga eyo ne bamujja mu bulayini yakubya Mpuuga agenda okujjukira okusitula ennyonyi ng'obwengula babuwambi obwengula no fly zone helicopter gye yasitulanga bwati nga bagikubirawo kati ali mu nsiko yagenda kugolirawo ali protracted yasigala kumwenya ali eyo alina ka AK47 kati akuba eyo emundu enkalu eya isasi libanduka nga akubye eddebe
mutabala lutalo kati Lukwago agenda tuleetera ebizibu e Kampala Entebbe bagitwala nze nkubuulidde agenda gabisa wiini etaliyo ayo naye ayitirawo bw'atyo ate ye yakigwamu ffe tukigwamu ye yafiirwa Entebbe bwana batasitula nnyonyi afiirwa Entebbe gwomanyi kye kitegeeza okubanga abayayi batuta ekibuga obadde kiggwe bannange tuba tugudde mu kabenjidde kabusa olowooza Lukwago yafiirwa ebyobufuzi bate bifudde biweddewo byonna ebyange biba bifudde obadde ki abo abayayi ensonga si ya Lukwago ng'omuntu okimanyi nti bali mwezi si ayina omugongo ogufuga ekibuga olwo ajja kuba bamulagira bulagizi era si ye road mayor Kagologoosi kati ayagala tuleetera bizibu kakati Lukwago era njagala omutegeeza ave mu muzannyo waba tasobola ayogere nga bukyali Lukwago ayogere naye amagye gasituke basuula ebikompola atunula balakisi esooka bagikuba kadi takyakokubiri bakakubi Lukwago ubundi bali mwezi ageyinize ogenda n'otukatuuka eyo nga bali mwezi avuga ng'ebiboozibozi bitandikiriza ku bali mwezi opinion poll zirinnya musajjawo MS yatera okuteekayo opinion poll ogenda okulanga bali mwezi alinnye asembedde aba ajja kukuba naye enwana yaabwe ey'ekitiibwa ejja tuleetera ebizibu mu ggwanga owekitiibwa yataggwa zoizo bimbuulira ebyo nze wange muliro gwokuba olowooza basobodde nga si byakiyayi enkuba eyiyo yeyange ya Putini nze yange nze sirinda seebuuza bw'onyambalira nkwambalira weebuuza omaze kuba nenduka mbuuza nti kyekibadde tukubyani omulaba omutuufu gwe tukubye nti ye kale tuteese ate mundu yange tetera kuba bbali ekubira ddala waliwo ennyini owulira gwe kasitooleeta nga ndeeta naye bino ebyewo ekitiibwa nze byo sibikkiririzaamu tebikola era nze kyobula nti nkwagala nnyo enkuba eyiyo tebikola bali bayaaye naawe olina bakuba kiyaye waliwo gentomaani obadde ki gwe ngonda kubyawa kitiibwa kusika ttaayi omanyi omuyaaye nga ayina femu muyaaye ayina sente oyo yemalikirwako olina mutaayiza nga tanasitula kanyonyi komando tomusobola akukuba n'omukazi n'anoba ewaka kunkuba gibakuba naye kakati omuloodi ye ajja tuleetera ebizibu mulabi ajja tuleetera ebizibu magoola akutta akati ewaffe eyo omanyi magoola akutta akati nalabye magoola yakoze ka activity ne kansesa Bobi Wine yafuna abantu be n'amala yageze n'ayita abantu ewuwe abambadde z'ovulo bazambadde omanyi ayinamu omunnyo mweguli nnyo abambadde ki bonna nga atadde wali posita ya Bobi Wine enene bweti mbwagenda kujanivairinga nga yensonga eyitiiza abantu ne basika akawuzi ng'abagulawo eddwaliro epya ne bakasika akawuzi ogenda okuwanivairinga nga posita bino ebiposita byaffe bya bulijjo ero teeka ku miti gy'amazanyalaze waggulu nga kyanivairinga endulu nevuga pulezidenti neŋŋamba eba ensi eno ensi egwireddemu ddala abantu naye nti engeri gy'ofunamu kaadi eyo olunoonya amaze kati Sseggona ebyabisobola olunoonya kaadi Sseggona ono atunula nga ali mu kaleega era bavudde ku kifaananyi ky'omusajja ne badda wali ku lusaniya n'abagabula babataka kye baagala oyo magoola yamaze eyo newaffe wakiso yakutta akati abantu bye baagala kasita obeera mu biro bya gentleman olwo ogenze kati bantu ki bye baagala ebyo byansaniya ensaniya ne pulezidenti ayagala kukebera ekifaananyi ekyo nga kitambula wakikoze otya nti nakikoze Sseggona abikola ebyo kati Sseggona ayinza okulyawo magoola obanga magoola ye yategeera bano kye baagala kati n'agwa mu katiba kaabwe musabira musajja wange webusoga musabira
omusabira baba muwadde flag naye baba tebagimuwadde ajje mu Lusaniya tukole emirimu Magola yesobola sajja alinawo munnyo weeguli naye sinafuna mukisa gugulyako kwezi n'omunnyo badda sinafuna mukisa munnyo gujja kulya ku munnyo gw'Amagola naye inshallah tegulina tabu bagamba nti obuwangazi bw'emmese bugirisa ku ddiba lya kapa omunnyo ogwo nange nja kugulondola naye ng'obunafu bungi mu baplayers baffe bazisinza kukola mukolo gwakwenivayiringa kifaanyi kyebaanivayiringa edda ekiri ne ku miti olwedde kyebatimbatimba edda ku miti anti abadde akikola mu constituency ye kati ate ebiri ku miti ebyo byabwe olina okuwonalinga omukulu bali mwezi tuwamulaba jjuuzi tiwalaba kaposti kebaleeta omukulu yali ajja nga amenyeka bali mwezi nakka wansi bwati yamubuuza nakka wansi bwati n'amenya okugulu nempulira ennaku nenga nti ono yagenda okutwala obwa Lord Mayor bwaffe tufudde naye Lukwago bw'ava mu tulo amangu ajja kukola ki ajja njagala osaba akalulu mu Lusoga abantu mwena abantu mu Busoga ndikwenda okubasaba okusooka obakubiriza bakansala abakali kwesimbawo mwidde musaba Olusaniya mu bitundu by'omu Busoga mwami Ngalula John Front natukonera ku signature awangalira iganga asibuka kaliro mweyawonawonaawo mwikiriza abakonere ku sitampu omusajja waffe atukwatidde bendera bamuyita Mivule agikuteruda ye meya w'iganga addako Mivule tomumanyiwo ku TikTok yakuza empaka yagikutte nakuza mpaka tomumanyi oyo mumanyi bulungi ye meya addako nno iganga endulu yavuze edda ate gundi waffe oli abaddeyo bamululenzi oyo MP akyali mu bya nuupu katusabe bamuwe kaadi tebasobola gimuwa anti alina okwanguwa mu Lusaniya bagimumma nga tujja kwogeramu naye tulabe kubanga musajjawo nnyo musajja wange oyo simwegaana ne Manjeri bombi sibeegaana sibula tuve wano so imwe abantu be Kamuli municipality ndikwenda okubategeeza nti olwaleero tusoboire okuwaya aye ensonga yaffe ya Kamuli municipality tubaye tuliyitambula atwongere okutambula olwaido ndi mu Lukagwana Misambya tujja kuba zooni nga 3 paka Saturday gw'omuluka tulida kuba tugumaze tuli kulondesa obukiiko n'okumobilizing ekyalo kyaffe before nomination kakati ffe bana internet ng'emukimanyi omulimu gwe mugwa t-shirts banaye mumpereze ku kantu ngule t-shirts nzitwale mu kyalo ekyokubiri mbasabira muwokinge omukutu gwa Jeno Bigirwa Moses ogwa YouTube byenjogerako byonna mubirabe kubanga byate sibireeta ku kwezi bw'okoma ku kwezi wano wokka tofuna kifaananyi kifaananyi kyekamuli kubanga ntujja kunnyonnyola bya ggwanga lyonna kati ate wali tukuleeta content w'abantu jangu olabe ku bantu abaavu we bafaanana bali kamuli mwe mubeera eno ne mwekyanga ne mugamba tuli mu byabufuzi omanyi kyekitegeeza okunoonya akalulu mu muntu amala emyaka 5 nga takutte ku mitwalo 2 omanyi kyekitegeeza nga gwe Kampala tezikumala lunaku era tezimala kakati ffe abamu mutuleke tweyite bajeno we are genos musibe bulungi basebona kale wetwe tutambudde ne Jeno Bigirwa mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba